Yadde nga Paalamenti y'e10 neetegefu okubaganya ebirowoozo ku mateeka ag'enjawulo nga muno mwe muli ennongoosereza y'ebyokulonda, gavumenti si neetegefu kuleeta amateeka gano mu Paalamenti. Bw'abadde asisinkanye b'ambaasada b'amawanga ag'enjawulo, Sipiika Rebecca Kadaga ategeezezza nti Paalamenti eremeseddwa kubaganya ebirowoozo ku nnongoosereza eziwera ddala nga muno mwe muli ennongoosereza ekkiriza bannayuganda abali ebweru w'eggwanga okusobola okwetaba mu kulonda nga bayita mu bitebe bya Uganda mu mawanga ag'enjawulo. With the diaspora, they have been, for the last 6-7 years, they have been demanding to be included in the voters' roll so that they can also, because they do support the economy, they feel even if they are living there, they would want to be able to participate in the elections. It is one of those proposals we had sent to the government last year, but they said it's not urgent. So we are hoping that with good time we shall be able to revive it and see how that can be. Ennongoosereza ezikandaaliridde okuviira ddala mu Paalamenti ey'omwenda mwe muli ebbago ly'abantu abaliko obulemu, ebbago lya KCCA erya 2015, ebbago erifuga obufumbo n'endala nnyingi nnyo. Wabula ebimu Paalamenti y'e10 byesobodde okutuukiriza mwe muli eddembe ly'obuntu obutalinnyirirwa naddala ery'abakyala, ensonga z'ebyobulamu okuteekebwamu amaanyi, okukomya okukomolebwa kw'abakyala n'ebirala bingi, era nga basuubira okumaliriza ensonga ezitanaggwa mu Paalamenti eno ey'e10. 2014 Indigenous and Complementary Medicine Bill, 2015 Mental Health Bill, 2014 Kampala Capital City Authority Amendment Bill, 2015 the Human Rights Enforcement Bill, 2015 Law Revision Penalties in Criminal Matters Miscellaneous Amendment Bill, 2015. Y'omubaka akulira akakiiko ka Paalamenti akavunaanyizibwa ku nsaasaanya y'ensimbi y'omusolo aka Public Accounts Committee, Angelina Osege ategeezezza nti ebintu ebimu birwawo okukolebwako kubanga gavumenti tebirinaamu bwagazi, naye bo nga aba Public Accounts Committee tebagenda kukkiriza ssente za muwi wa musolo kubbibwa muntu yenna. Bills ezimu ndowooza oba oliawo gavumenti terina nnyo interest. Tusuubira nti no mu kukozesa Public Finance Management Act kigenda kuyamba gavumenti okulaba nti ssente tezibbibwa nnyo. Bw'obanga omuntu abbye ssente ng'ali mu ofiisi kiba tekikaluba nnyo okumukwata. Abamu ku bambaasada abeetabye mu lukiiko luno mulimu owa France, owa North Korea, Australia, Belgium, America n'abalala ab'enjawulo. Samla Hanifa, KTV, amalindirire.